Assalamu alaikum. Munasonyiwa okwambala anti naye anti kisiibo. But hope everyone is fine. Guys, waliwo ya commenting cause mbadde busy okuva nakomawo nina byenkwasaganya ngazi omuntu ebyange. But waliwo omwana ya commenting akoli omwana actually si mwana mukyala gwe najja e Dubai ngali sitaaka bambi ngo bamutabula obwongo mukwano. Ate baali babiri, waliwo yali tayogera then n'oyo naye yali tayogera ye banyangwizaamu kalofuna air ticket. Ate nali sobola afuna information emukwatako ngayo omuntu kuba yali tayogera nga nga sina ngejamu ate nga alina empaka passport ye nga sisobola musoma amannya. Actually samutegera but namufuna ne air ticket naye namuleka ntebe ne mulekera abasirikale. So oyo munasonyiwa bambi baswiti simanyi bimukwatako naye ekinkozesa video eno about that girl oli actually sina muwala kubanga alina 29 years, alina kids, alina abaana. But waliwo ya commenting awo eyanyiziza koze mbadde following nga comments zamwe. By the way, I thank you abansabira. God bless me. Alhamdulillah. Yeah. Naye liwa ne bannayuganda kiki kyabatuukako guys. Oli alabira ddala nti omuntu mulina ku airport ne passport yenjina but ali ku ajuinga mbuno ne Uganda kiki? I thank God by the way n'abansabira family ye najifuna oyo omuwala. Family ye najifuna era esa bagenda kunsindika ekifaananyi nga bali ne family mbawe obukakafu cause muwakana lwaki ate obuzibu you guys mwolaba nti information gwe togifunye olwokubadde gwe amanyira nti buli kimu kijja kutuuka ku gwe kati gwe webakuwa information nga gwe tonakitegeera ng'otandika okuwakana. Oli yatandika kubuuza mbu from Oman to Dubai gwe tokimanyi nti abaana baflyinga from Oman to Dubai, from Dubai to Entebbe gwe you don't know. Let me hope abajuinga talinyangako ku nnyonyi. Let me hope so, cause even if you're going to Jordan, still era you can okuyitawa Dubai, ko airport ya Dubai, no linya ziva Dubai noke. Naye oli yasigala nga wakana. Omulala na oli ya commenting about oluzungu sweet. I was rushing omwana ali tatuula. Nga nina musika mutuuza. Kiraba. Nga nina musika mutuuza wali. Nga taterera ayogera ebigambo ate actually nzi nali nkoye of course nga omanyi nali nkoye ate nga ye yali amisinze flight ennaku 2. Can you imagine? Yamisinga flight ennaku 2 yali wakujja nga nnya yasimbula nga nnya nefe nga mukaaga nga tujja okiraba nga tujja mu ewa Uganda. So you by the way Uganda nsuweko n'ekisabana mwe kubanga oyo omukyala yabeera awo ku kisaawe almost for 2 days naye nga ekisaawe tekisibangawo nti go out tuli kusibawo. Mwe lutwejja negenda nga you're not caring about your fellow Ugandans. Kati actually kati kitwali nti nze nga nze sayina mutima mu bantu benajja nabo abakazi abakulu ninga nabo beese buli omu n'ebizibu bye okyegedde buli omu n'ebizibu bye kati w'omulekawo ennyonyi n'esimbula mu bbanga ne mubwatuka olaba nti aba survivings gwe n'ogenda buli omu n'ebizibu bye kati gwe ebizibu bye bikomye mu bbanga n'ofa okiraba wajja ofunira muziza kisaŋŋanza ate yamutaasa amutuuse ewaawo because gwe ategedde buli omu n'ebizibu bye tomanya kyamulalusa. Yes tomanyi kyamulalusa gwe Entebbe gy'ogenda omanyi kyo waligenda kugwirawo kwennyini ku kisaawe nga ne wamwe totuuseeyo okiraba. Nze I tried my level best mu group gye nalimu abakazi abakulu but they failed okumufunira air ticket okiraba. Tebaamufaako nga ne waalagawa tebafaayo kubanga bambi ye omutwe gwe yali alaluse ebyaddala seriously nenga wakumala kuteeka kutuuza kulinda ate we had to wait for ennyonyi okiraba. Twali tulina okulinda ennyonyi kati ate nga ye yakooye mukazi wattu okiraba nenga abakazi bo bagamba leave her why enkya kituukako gwe guys eno bino byansi tebitumalamu okiraba. Ne nanyize nnyo oli ng'agamba mbu passport n'ekifaananyi buwandi muyambe ne passport n'ekifaananyi tebikwatagana. Gwe tolina magezi tosobola soma nti no bye wasoma
passport yakolebwa 10 years, I mean 5 years now. Yakolebwa 2015. We are in 2019. Gwokyali kafaananyi na kifaananyi koli ku kola batya? Koli ku babikola batya? Munansonyiwa. Like kwali ku besingira mu kifaananyi ne passport awamuyambe kyokka ayogera tamumanyi. Good enough, thank you guys abasabira. I was able kufuna family ye and I'm about okubasindika ekifaananyi ky'oyo omuwala nga ali ne family ye cause when I took Entebbe I was stuck. Omwana ayeremera mu nnyonyi, actually si mwana but kale nze bwentu wekikola nti mwana okiraba yalemera mu nnyonyi. I had to call the police nga ndi bwomu. I have my luggage. Also they had theirs, so I was the one to okubikwata byonna and I was tired. Ninga bana Uganda they on their things bo batuse wawe nega is chichi Uganda. By the way ekirala munansonyi no audio ngenda kola mpanvuko naye ndi munyivu olabana tuwakana nnyo lwaki. I'm the same person yakola audio ya Morini eyagenda n'awayiza mbu agent we Momani amukozesa kirindi. I'm the same person. Naye era mwasigala mu ajuinga. Ono ajuing I made the video nga mulimu audios Morini bye yali apanga ebyaddiruze. Naye era still mwasigala mu wakana. Kat right now where's Morini mwabali bawakana? Did you feel like mom following? Ebya kasi singa yawonezebwa nga yayambibwa nga we balaga nti mawulire yasobezebwako bandi balaze nti kati awonye. Yawera ina kumeke wa mafina nagobwa naye mu mwasigala still you arguing because mwe mumanya amawulire. Do you know that amawulire gasinga okuwa wrong information cause boga ba mawulire kagwirawo yenga tamala kukola research. Singa yali police that was like nga mwali musobola okwajuinga ne muvuma because me I'm sorry but I respect a fool to avoid noise. Ochiraba I kept quiet. Nenga the truth was that omwana apanga bipange because yayagala sente. Nero kwadde mu Uganda nzolo kwadde gwe wamanyiro lugambo lusokera kugwe nga tolumanyi. Wolaba omuntu akuwadde information otandika kuwabijje wanze nga sinabitegeera. Who are you? Oli detect simanga babata bano ba detector. Guys banange zinaluli nabagamba tweddeko okiraba. Nze siri muntu mukulu nti nina bazzukulu baana nti nina abaana. Naye I can sense okiraba omwana yanyizanyi yagambye mbu nandi kuyambye naye passport neki n'omuntu tebikwatagana kitegeeza opanga bipange. Sina byakola sina byakola oyogola bali amasinza flight ennaku 2. Can you imagine? Naye nga buli kirindi kya Uganda ekijja kye kimulekawo buli kintu kya Uganda ekijja kimutunako obutundu. So if I wasn't the one okumuyamba singa nakati akyaliyo. Naye nga kiki NS banange tuli bagenyi tuyitamu mpite essaawa zino ekisobola okumuyitako fine n'okutukirawo wabweru w'ekisaawe naye ng'omulesere woza buli omu n'ebizibu bye. Buli omu tomanyi kyamulalusa. Omani nemwe guys nontone omani banji kati oli yafiiridde Jordan okiraba tabadde mu omani. Omwana yali bazadde be nayogera nabo natekinga time kubanga namuyamba nali as me nganze mutima gwange kyenjagala and pray for me guys. Nze nganze omuntu njagala nnyo okuyamba omuntu ali mu bwetaavu okiraba. So namulaba nga ali stuck. Though kituufu osanga abaana batryinga okumuyamba ne bafailinga but why me eyasobola okumuyamba? Because mwe mukola bya kamalega. Why NSC? Omwana simumanyi, actually simwana simumanyi tamanyi lwakwadde njagala mukwirako leero kubanga bangambye yavuddeyo butabika kati yawonyi okiraba. Naye olinawoza twakola ebintu byammwe tunanga ebipangire because gwe tosobola olabye omuntu asobola gwe natandika oli yagamba mu Oluzungu simanyi bikoze bitya. Good enough wategeera kye nali njogera. You could comment according to kye wategeera than ugamba nti Oluzungu. Yes naddamu n'ensoma Oluzungu ati sirweddo but nalutereeza. Naye ekira tewandiisisinze ku Luzungu. You could get the point kye naliko kubanga omwana yali tatereera nga ninamubaka buba simutereeza. Naye nga can you look at me ani akwata oyo omukazi yenna mbw amutu omulalo omumanyi actually anansonyi omuyita omulalo naye kye tulina okukozesa. Naye nga bazadde be bali yakoma okola ne bazadde be omwezi gumwe mabega. Can you imagine?
mwezi gumu bwe bakomanga abali babulira ebintu bimugoba bimugira ekiro okiraba naye nga abaana I'm trying to finding a family yo oli tamumanya ali mukoza nandi kuyambye ne passport nebikoze bikyate bifaanagana gwe tewalaba mwaka passport we bagikoya nti abeera ayawuseko n'ekirala ennyambala gye yali ayambadde yali efaanagana neyo ku passport oba enviirize lwakubadde yali yeveirize era byakirala omukazi wattu enviirize nga zaakwata nga mulalu yennyini naye oli still ali ku ajuinga because he or she was not able to okumuyamba nze banange mwanyiza ku bya Morini ono omwali agasimanga gundi we yamukozesa eki naye ng'ali kupanga I gave you the evidence of bye nayogera still mwasigala muwakana then nakireka nono owokubiri obutampostinga gwe nayamba nakimanya mujagamba why ogwe weka okiraba naye we people we are not the same. If you look at me, I'm not big, I'm not mature at all. Naye I was able okuleta aba bakazi babiri na sasa tickets nga zitutuza basatu ku nnyonyi waneeno nga nilo balaba tavaamu tastukatagenda takola batya naye who I am and on that siri kwewaana naye sibamanyi so I had to okuyita ku Facebook okusanga ba families be naye mwe ne mudda mu kwogera ne mudda mu kuyomba ne mudda mu kuvuma banange kiki obivuma mmere naye anyway I know, you know, as I respect your food to avoid noise. Good enough. I thank you guys. Abasobola okunsabira, thank you. N'abasobola okusaba oyo omwana bambi afune family ye. Bwe namutuuse Entebbe yagambya Munyonyi, I had to call the police. Police n'emusika Munyonyi n'emutwala era baŋŋamba n'emutwala mu ddwaliro e Butabika. Ne bagenda eyo. I thank God n'entuuka n'engenda ku Facebook waliwo muganda we ngwa yandibadde anoonya naye nga ndi off because I was so tired ate nga ndi so busy, too busy ng'ebintu by'abaana nno binoonya gye byali abo ababiri si baana actually naye kambayita ekyo nga nno binoonya engugu zaabwe ze bajja nazo but what I wonder ono omulalu ye yalina ebintu bingi abantu baamala mulalusa ne babimugulira ne bamupaakinga n'agenda. Mane guys bambi mubeere eyo mu biyumba oba yena ba cleaners bakola mu hotels ba waiter waitress mwesabire oyo mwana yagenda mulamu naye alabika akubye ekyebbanga cause passport ya 2015 naye sira kyakuba kyemu kukuba ekyeraba byajjeeyo lwakubadde thank you yawonyi bangambye yawonyi ngenda mukubirako leero to confirm ekyanga nabasindika ekifaananyi kye ng'ali ne family ye mwabaali bawakana. Anyway, kankome wano audio video mpanvu naye Uganda nzitwebereremu kubanga information yogirabye omwana mulina ku kisaawe ekyo kisaawe kya Ntebbe yo bannali sirina byakola okumukwata ne mukuba ye bw'oba otunulya ekifaananyi n'omuntu ategeera wali olaba ngali n'obwongo bwe bali wamu olyoka owakane mbunimba simanga because you go manyi olugambo kubanga lusookera kugwe ate ne luba lugambo you couldn't help you couldn't help her okiraba so kati gwe n'ogira ekirala guys tuleme okwefaako ffekka okiraba nze nafuna air tickets z'abantu babiri nga kuliko n'eyange okiraba nga kuliko n'eyange naye ng'abaana bo bali byabwe bawoza simanga buli omu yamanyi n'ebizibu bye enensi gayizi lwaki tuli tutyo baana mmwe banange lwaki tuli buli omu n'ebizibu bye Yesu okitegedde buli omu naawe mwoli olina ekikyo nga tekikigwa ddala naye nga kyetaaga obuyambi okiraba buli omu n'ebizibu bye akantu ako kannuma but thank you abaagamba nga mutusabira tufune family ye yagifuna era mu eyo group omanyi munaye tetufaanaganya bwongo mulimu abagezigezi n'abasiru kankozesa ekyo kubanga muli basiru munansonyiwa sibalimba kubanga postinga bulungi ekifaananyi ng'omuntu alaga ndi naye lwakubadde nali sisobola kwekulya n'ekifaananyi cause n'okumutuuzaawo omukwaza it was a chance naye omuntu tuli mu kumuyamba I'm finding like her family I'm trying to find her family naye oli ali mu bibi awoza simanga bikoze bitya nali sirina byakola naye mwe
simanga because gwamanyira olugambo ekyo kyona kitegera lugambo gwamanyira lusibira kuggwe terwasookera kuggwe kati noonyiigawo omukole akasajja n'otandika kugera bya kisiru naye osadde osembye omwana nafuna famire naginoonya nenjikubira nembalagirira cause ne passport ye naligenda naye waka I had to get my transport okugizza gye babeera bazadde be can you imagine naye omulala ow'ettima ajja kugisuula gy'ayagadde oba ajja kusindi guys ankomaawo munansonyiwa naye abaasobola okuba nga mulina ekisa mu mutima ne mutusabira musetolinge omwana bantu thank you guys abatusabira thank you very much alhamdulillah mukino ekitiibwa mukama abaddizeewo kubanga omwana famire ye twagifunye neebutabika yavuddeyo yawonye kati kifaananyi ne famire mukonfaminge omanye abaluganda by Ugandans and I salute you guys abali ku kyeyo basalutinga cause mwesabire guys banange mwesabire kino ekisibo kisaddaka nga kya mulimo gwo mugenda komawo nga mulinga awo benayamba oli omulala munansonyiwa ye simumanyi bimukwatako naye I was able okumufuna air ticket endala ne mutuuse entebe nakomaawo cause oli omulala ye yali antabusiza obwongo nganze nga ye mundaba mukazi wattu so oli simanyi bimukwatako era muzadde waba mpulira nansonyiwa kubanga tamanyi nti gwe ngamba wabula kyemmanyi yali azibye omumwa nga tayogera ya kyekyo kyemmanyi n'amanya ge saategeera bulungi cause passport yalinga alimu ekizimu banange mwesabire abali ku kyeyo big up aba planninga I pray for you so that you win and abali kugamba nti nze sikola kyeyo kale mwene ensi Uganda gye tulimu gogamba tokuba kyeyo musibe bulungi mweraba bye byange wait for the pic to confirm ababawakana and abayina ekisa mutima to confirm kituufu esala zammwe mukama yazaanukula